ni metro nwo tugendeyo mpola mpola obadde otugamba onvuko ne bamusalidde ne statement ezigatta ku nfa ya Moze Radio ffe kye twafuna ffe nga ffe kyomanyi tibamukuba omutwe ffe kyetumanyi eyali ku siini gwe twesiga gwe yatambula naye bwayogera statement zazuulira Washington kazuulira naye maani zikyukakyuka kakati omusajja yali luddawa yewe bankubira Moze kubanga watambulanga naye ng'olinamu bakukido yamuleka naye akagenda akebere ku nnyumba ku site tyagala naye ku site bwe yava ku site omwana n'amukubira akasimu nanga jantunywemu omwana yali mukwano gwe yajja mu bbaala yaddako awo statement y'omuwala yeeri eti omwana yagamba omuwala yagamba ki baali bazze kunywamu awo Moze ate n'akola ki ne balwana n'oli n'amukuba omuntu n'amusitula mu bbanga n'amukuba nange amusitula bosi wange n'amukuba ekibonezo kimugwana kuba statement y'omuwala eza Washington teyali ku siini oba yali mu mmotoka kubanga era ndowooza amaanyi ge bassa ku Washi gobadde naye toza speed gye bamuvuga ndowooza yamuleetera ensobola okukola statement ezimu nga tezikola ki tezikwataga bamusalidde agende ku kibonezo kubanga toyinza kulaba muyimbi wa ggwanga n'omukuba kulaba kati nammwe essaawa zino omuntu n'akutunula bw'ati essaawa zino tasobola okukuba ekikooni ekikulu eby'Uganda tebagala tuwa security nfa ya Moze yannuma ngonzo ga mwenako Oluganda